Abavunaanibwa bana bagambibwa okwenyigira mu kuteya ly'omuwabi wa gavumenti Joan Kagezi ng'ono yakubwa amasasi ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu omwaka ogwa 2015 mu bitundu by'ekiwatule bwe yali adda waka basindikiddwa mu kkooti enkulu okutandika okozesebwa. Abavunaanibwa kuliko Kiseka Daniel yadduka mu ggye lya UPDF Kibuuka John agambibwa okuba Kagezi amasasi. Masajjage John ne Nasulu Abdallah nga bano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti Nakawa Elias Kakoza n'abasomera obujulizi obukungaanyiziddwa oludda oluwabye nga bubalumiriza okwenyigira mu ttemu lino. Oludda oluwabye nga lukulembeddwa mu Thomas Jatiko lulaze nti okutta Kagezi bano balina ekigendererwa eky'okuvuunika gavumenti n'okutiisatiisa. Okusinziira ku bujulizi obusomeddwa, John Kibuuka yakulemberamu ettemu lino era yaleeta Ddiiru eno ng'olukwe lwonna baalupangira mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo nga n'emmundu ebbiri ezaakozesebwa gye bazijja. He informed them that the deal to murder Joan Kagezi involved a lot of money and was organized from DR Congo, and the guns used too were brought from DR Congo. Oluvannyuma lw'okubasomera obujulizi, omulamuzi wa kkooti y'e Nakawa Elias Kakoza bano basindise mu kkooti enkulu okutandika okukozesebwa, wabula nga mu kiseera kino baziddwayo makomera ag'enjawulo gye babadde bakuumirwa okutuusa lwe banaagenda mu kkooti enkulu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.